Oluyimba lwa Sheebah Karungi Somebody lukyagenda mu maaso munnangate okwogeza abamu obwama esayidi eno. Olunaku olwaleero ngezezzaako okunoonyereza munnange wali ndaba buli wempita wonna ku TikTok like ku platforms zonna ku medias munnange ate ez'enjawulo oluyimba luno lukyagenda mu maaso munnange ate okwogeza abamu obwama naddala olugambo olutambulaawo ku Ava Peace byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga ye Spice Diana mulina munnange esayidi awo mu maaso abadde munnange mu saaluuni wano n'asooka n'atuwamuko munnange ate akapeera awo nzigulawo kagobako oh my god kibadde kiriya nnyo bampita Jaminanti nsinza ku Jaminanti eyoge kansooke nkutegeezeko wano okusinziira ku nnyimba ezibadde zifulumizibwa munnange ate ku mukutu ogwa YouTube mu Uganda actually mwana muwala amenye likodi Sheebah Karungi oluyimba mu nnaku 3 ne luba nga lugenda munnange ate mu kakadde kalamba gwe alaba Jaminati Yogi naye nno wabaddeko wali nga wembadde nkutegeeza nti nebadde bitambula awo munnange olugambo ne baba baganda bange mbabuulire Sheebah Karungi olunaku olwaleero muggyeko omukono okitegeera era nkakasizza mu bayimbi abakyala mu Uganda bonna teri muyimbi munene nga Sheebah. Eposta eyo gy'olaba yabadde ya Sheebah gye yataddeeyo oluyimba lw'Essambule teyalutadde one day ago olunaku lumu emabega. Eriyo omukyala tali eyo Spice Diana ba Spice Gadgets mugenda kunsonyiwa nze siyingirira abantu. Spice Diana bwe yali ataakinga Sheebah Spice wano ku nsonda eno ogiraba oluyimba ye yaluteekayo omwezi mulamba emabega luli mu views abantu 18,000 omwezi mulamba zenakwaga 3. Omukyala Sheebah Karungi mu nsonda ya wano yatadde oluyimba lwe olunaku ndowooza manyi kitegeeza 22 hours ago Sheebah oluyimba lwe lwakalabibwa abantu 11,000 we lunaatuukira mu mwezi ng'olwa Spice Diana nzigulawo banzigulawo biki kyovola nga baneeteweepima to be honest mu Uganda teri muyimbi munene nga Sheebah. Kakati nno awo wenguyidde munnange ate katambi ka pengi wali kakati nno pengi yagambye nti babloga munnange nti oba boogera munnange ate obubaka oba munnange ate obubika ate naddala ng'abayimbi oh my god esayidi eyo embu nno tomusobola munnange ate comparinga n'omukyala munnange ate aludde mu kisaawe ky'omuziki omuyimbi munnange ate Sheebah Karungi nti nno ate omugerezeganye ne mwana muwala munnange ate Ava Peace nti naye kibi nnyo 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 tututte ebbanga bagamba babloga bavloga ba YouTuber basse music industry ye Uganda mbwe post negativity twogera bino ebyekidongo ne tukola kino nammwe abawagizi abakommenti nga bannange mubeere mukone remorse. You have to be remorseful sometimes nga mukommenti nga omwala Sheebah tayinza kumala myaka 15 mu music without energy, hard work, resilience, determination, consistency. Sheebah liko kono omukazi yatwalako ku bayimbi abasanu bote balina kiddaku nga Sheebah kayikayi atambule city. We can't throw that away. Kuko omukazi abadde mu kuzaala mukati akomyewo mbu tulinawo Ava Peace. It doesn't work like that, fellas, man. Nammwe abakomentinga osobola okugamba nti kana kasira kootabaddeewo ono omwana abadde annyimbi. I love Ava Peace, muyimbi w'amaanyi, and that is why Ava Peace mwagala nnyo mu interview z'akola. Yavudde n'agamba I love Sheebah so much, I respect Sheebah so much. Ng'agezaako okukwata gw'omuwagizi we akulaga nti towuguka nnyo, oyinza okugenda mu ky'omuteekateeka oba kyogera omutuuza musanga yitalina ready kiyingiramu naye tawagala oguke. Tuwagire abayimbi baffe nga tuteekamu chance sometimes okusiima naddala ng'omuntu ataddemu amaanyi obumanyirivu. Weebityo nno munnange ate webiri mugenda mu maaso esayidi eyo bikyagenda mu maaso okutwedinga ku luyimba lwa Sheebah Karungi olwa Somebody esayidi eyo. Kakati nno sigenda kubeera nno nga ndwawo katugende mu maaso wali nkyekinzeko ku Spice Diana. Spice Diana nno naye ennyimba kagobako kosa nzigulawo nazo munnange ziperformingidde ddala bulungi. Naye nga mwana muwala munnange ate nzigulawo oluyimba lwe ku YouTube nalwo luperforminzeko
okamala esaidi eyo kw'ossa ne kagobako. Kakati nno mwana muwala munnange abadde ali mutuwamu kaawo akapera abaddeko ko munnange n'esho gy'abadde agendako kaawo n'asooka n'atuwamu ko munnange akapera nga bw'ogezaako okulaba abadde mu saaluuni. Onsinze kagobako ompangudde era kano kagobako tolumya nnyo kagobako ekyokwekwe tokiremerako kano kagobako gwe ronjo ya konkona zigulawo 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 ze ronjo ya konkona zigulawo 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 zigulawo. Hey, what's up my gadgets tugulawo leero ku comment store Brother Dimes. Make sure you come through, it's gonna be amazing. Like you can see guys, nze ndi getting ready. I'm all like spicing myself up for you guys tonight. Kadali ngikasomye ngenda kuba mbitiibwa nze nane kanye. Make sure mukwate obudde tunyumire. Comment store, big up to Alex Mohanji tonight. You know what it is? The comment store, the star girl is with you. Kisses. Abadde mu saaluuni nga bali mu yoyoota munnange ate mu mutwe oba enviiri ze nga boogezako okulaba mu katambi. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde bwe nti bwe nkoze kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonabanzikiriza nkomewo ko mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwe nti.